Ebikonge bya gavumenti okubadde baminisita ab'enjawulo ne bamusiga nsimbi beetabye ku mukolo gw'okugulawo omulesi gwa ssaayansi ne tekinologiya ogw'India ku ssaawa Kololo. Oguddwa wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Atiwabula Museveni alekeddwako minisita y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era mukyala we Maama Janet Kataha Museveni. Balambuziddwa ebintu eby'enjawulo ebyayiziddwa abolesi. Pulezidenti Museveni asimye bannassaayansi ba kuno olw'ettoffaali lye bagase ku nkulaakulana y'eggwanga. I thank our scientists, I thank the ministry, but clarify your positions. There's nothing that cannot be done. Pulezidenti Museveni asuubiza okuwa abayiiya ensimbi ezisoba mu bihumbi 5 ze bamusabye. This is not a lot of money. We can put it. Bring the proposal. We shall put the money. Okalabudde ab'ekitongole ekiwooza omusolo okomya okubinika abayiiya omusolo kino kizingamya obuyiiya mu ggwanga. Who is taxing innovations? He should go to zero. Something already well known, but you are putting it here in Uganda for the first time. We give you tax holiday for 10 years. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.